Ono yenna mungi w'abantu abakungaanidde ku kitebe kya disitulikiti e Kamuli abaateekamu okusaba kwabwe eri Uganda Bureau of Statistics oluvannyuma lw'okulanga abaagala okubayambako mu kutambuliza omulimu gw'okubala abantu ogw'okubaawo omwezi gw'okutaano omwaka guno. Tukitegedde nti ekimu ku bisaanyizo ye muntu okuba nga yasoma. Okusaba kuno kwayitira ku mutimbagano ng'era olwaleero bano abaze be balondobwamu okwekenneenyezebwa okufuna abatuukiridde. Okusinziira ku kitongole baagala abantu 94 kyokka abaze bali 22,000. For now I can't see fairness if people are just standing inside and they don't know what is going on actually. We believe in equal opportunity. Abaana bayinza okuba beetaaga emirimu naye ffe twetaaga fair system of selection. Wabula abazze banyivu olw'omuwendo guno gwe bagamba nti gwava ku kitongole obutatangaaza oba n'alina omulimu alina okuteekamu okusaba. Kyenkubye wununu nga buli we ndikuta aliiso ndikubona bakozi ba gavumenti n'abali mu kintu kino. Bana mwendwa I run to my these guys ni competing and parish chief wangu I mean kwa kumpo omulimu head teacher from a certain school. But now how will I exercise my talent? Bantera walk exception nti abantu bona bali ku payroll tibeida. Kyokka abalala bagamba nti wadde n'abalina emirimu naddala mu gavumenti nabo bataddemu okusaba akasente bafuna katono ddala ate nga n'abamu bali mu looni. Aye tobanenya boona baabo siwasa abantu esobola okuba nga awale neeti bali mulaga nti alifuna mitwalo katikobe nga 5. Aye kuli bank loan zikwaba ku money lenders ojja okweyagana ng'omwezi guweireku ng'alifuna emitwalo 2. Abamu bakitadde ku bbala ly'emirimu mu kitundu kino nga kati balaba ng'omukisa. Abaana basomye aye kiraga nti era tukeetaaga industries ed'emirimu. Amateeka ga Uganda tegakkiriza omuntu okufuna emisaala ebiri. Kano ka allowance bwa allowance daily okukola akalimo ka gavumenti. Alfred Gasson Musamali okuva ku kitongole ekivunanyizibwa ku miwendo azizzaamu abavubuka bano amaanyi nti wadde abamu banaaba tebafunye emikisa gikyaliyo mingi. Mumanyi census emu yokka eya population and housing naye tuliyo ne census of agriculture, tuliyo ne census of livestock, tuliyo ne census of business establishments. So they still have opportunities of competing to work on those other censuses. Okusinziira ku Uganda Bureau of Statistics okubala abantu kwakubaawo omwezi gw'okutaano omwaka guno.